Bagambe ennaku z'omubbi zibaana bwe ziggwayo bwe bati olumanye yiyo eyakwalula esiridde. Ne buli muvubuka aliyo ng'oli mubbi njagala okimanye nti abantu abalogo gye bali. Abantu abalogo gye bali, abantu bakuuma ebintu byabwe. Abantu bakuuma ebintu byabwe mu buli mbeera yonna nga tebabbibwa. Kati ekyatuuse kw'ono omuvubuka alifa kirojja. Oyo gw'olaba oyo yagenze nabba embuzi y'abandi. Oba yagijje ku ttale, oba yagijje mu kiyumba, simanyi, nenga yabbye embuzi. Bwe yabbye embuzi n'agitwala ndowooza adda agenda kugitunda. Okitegeera? Munnange nga nannyini embuzi agenda okusaba embuzi nga bagibbye. Nga ndowooza bamutegerako nti eyagibbye nga poliisi bamukwata. Bagenze okumukwata okumutuusa ku poliisi ng'omuvubuka takyayogera ng'azibye omumwa. Batandika okumubuuza nti embuzi wabbye yaki nga tayogera nga mbuzi. Oyo gw'olaba ayogera nga mbuzi kati. Ayogera nga mbuzi omwaye nayina guziniira gukola guti. Ayogera nga mbuzi ng'embuzi bwekekema bwakekema. Bwayogera ng'enkoko, bwayogera ng'embuzi. Mulimu abantu abatabbika. Mulimu abantu abatabbika. Abantu nga bakuuma ebintu byabwe ng'okibba n'okyebbira. Katono yabbye embuzi yagyebbidde. Akaaba nga mbuzi. Akaaba nga mbuzi. Abavubuka mugende mukole muve mu bintu by'obubbi, muve mu bintu by'okubba ebintu by'abandi. Bakyabaloga nnyo. Mbabuulira bakyabaloga nnyo. Kasooke nkutuzeeko akatambika naawe okerabireko. Naye kali mu Luswayiri. Simanyi oba mutegera Oluswayiri naye message mujja kugifuna. Kasooke nkutuseeko vidiyo eno naawe ogyewulirireko vidiyo yiyo. Maajabu ya Mombasa ndio yashuhudia leo. Jamaa bwana amekutwa hawezi kama mbuzi kabila ya Mgiriamu. Unaitwa nani? Wewe sema jina. Wewe ni kama merogo. Alafu huyu anasema hakuna mambo kama hayo. Uongo bana. I'm telling you. Kama anajifanya. Hawezi kujifanya. Si kujifanya, huko si kujifanya, hiki tu ni serious. Tena ni live kabisa. Umetoka wapi wewe? Umekuja Mombasa lini? Na sasa umeshika umefanya nini? Umetoka Kilifi? Jina yako ni nani? Jina. Na mdomo anaufanya. Ngoja andike. Ni ajabu lakini ni kweli. Maajabu ya Mombasa. Jina ni nani? Kwa sasa jina ni kuu. Baraka. Baraka Joseph. Makosa ni nini? Ulifanya nini? Ni mbuzi kabisa. Mbuzi mbili na kuku mbili. Ulikuja Mombasa lini? Sasa Wakamba mbona wako hivi lakini? Wewe ni kabila gani? Nyumbani ni wapi? Wakamba mbona wako hivi lakini? Nyumbani? Amesema nyumbani Nairobi, mzaliwa Nairobi. Wakamba mbona wako hivi lakini? Uliba wapi? Na mbuzi iko wapi baba tuwarudishie? Abande sasa mpe karatasi andike ndio tumuelewe. Ameandika? Ameiba ya Mkamba. Aliba mbuzi mbili na nini? Mbili na kuku mbili. Nairobi. Baba. Na hii mganga anaitwa nani alifanya hii maneno na wewe si wewe ni kabila gani? Wewe ni Mjaluo wapi? Mjaluo wapi huyu na mtumia huyu kijana? Leta nimsaidie. Kumbe vitu zinakuanga ukweli. Ukweli?
Ni kweli. Nyumbani wapi Nairobi? Unamea nini zinakuja kwa kichwa na zamani ni kweli. Wewe ni Mjaluo. Nataka nijue hiyo mtu amefanya maneno nimtembelee hata mimi. Huyo au rafiki yako? Huyo ndamuona kabisa. Mjaluo wewe. Sasa Andika. Nairobi. Wewe ni mtu wa wapi? Nairobi ya Nairobi. Sasa Allahumma lak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah nabazana be abasilamu nabatari basilamu mbazigirira omudu wa Allah kakensa professor mukurombe dduwa ku buli nsonga zonna ono simulala ye Haji Muksakare. Subhanallah onalumbe dduwa ezitebenkezo obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo obanga waferebwa edduwa ezigula wenzigi erimu abagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwabali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebujuukulu emitiyana ye Haji Muksakare. Salamu alaikum. Abavubuka abataagala kola mwabeetadde mwene embeera. Abavubuka mwetadde mwene embeera mwagala nnyo ebintu by'obwereere mwagala nnyo ebintu by'akaweweevu. Mamulowooza abantu bwe mugenda okubba tebateekamu nnyo kyamaanyi mu bintu bimwe bye mugenda okubba. Gwe ssebo n'okera ku makya n'oyagala ogende obba ebintu bya munno omanye obudde ne ssente okugamba obugubi bw'abataddemu mu ebyo ebintu by'ogwo by'oyagala okutwalira mu budde mpawokaaga. Bakyabaloga nnyo nze mbabuulira. Mwebuulirire munoonye emirimu mukole muve mu bintu by'okubba ebintu by'abandi. Nze abantu abavubuka ababbi bansobera. Omuntu nawaakera ku makya n'alaba mubbi munne nga bamwokya wali nkulayira naye nkeera akeera kubba naye ng'alina gwe yalabye gwe badde bookya. Kati ebyo emboozi gy'olaba tebyabadde wano Uganda. Muyinza okulowooza nti abalogo bali wano Uganda wokanedda ssebo. Ebyo byabadde ku balirwana baffe bali Abannakenya. Byabadde ku balirwana baffe bali Abannakenya. Ate jjukira wane abasawo abasinga wane Uganda abalogo mu eddagala balijja Kenya eyo. Okitegeera yagenze nabba embuzi y'omuntu atabbika. Kati akaabanga mbuzi akekemanga mbuzi. Embuzi bino byekankanya omuwa bino byegira bweti gukankanira bwe guti bobbi bwe bumutuusizaawo. Okitegeera butaagala kola ki butaagala kola. Sisaasira muntu mubbi. Kikugwana bwokera ku makya noyagala obba ebintu bya munno byatobedde byakoleredde byataddemu amaanyi byataddemu ssente byataddemu obudde. Abantu tebeebaka. Gwe nookera ku makya nojja otawo oli mubbi. Bakyabaloga nnyo nze mbabuulira. Bakyabaloga nnyo ate bakyabatta nnyo. Abantu tebakyalina kisa. Naddala nga ekintu kikwatagana ku muntu nga mubbi. Omubbi ye muntu akuzza emabega. Omubbi azze emabega nga bw'okiwulira. Tabalirira maanyi go. Ate nno okumanya omubbi muntu mubi nnyo. Bw'akusanga nga kyayagala okubba okirina naawe obulamu akutwala. Ye muntu gwe bayita omubbi. Kati nga nzo ngamba nkera ku makya nsaasira abavubuka ng'ono abataagala kukola mbu bagenze kubba. Nga lwaki mba nkusaasira? Kitegeeza ky'ofunye ky'obadde onoonya. Kyekikubbisa nga buli kaseera. Bakyabaloga. Kati oyo yabadde Munnakenya. Ebyo byabadde wano ku mulirwano e Kenya. Naye ate ne wano e Uganda weebiri. Mujjukira bulungi nnyo yagenda okubba mu kudduuka n'alemera ku luggi. Ka vidiyo nakabateerayo. Ate akalaba. Osobola okugenda mu vidiyo zange n'okalaba. Yagenda okubba ne bamusanga ku luggi ng'alemeddeko ali ati yenna nga yeekaza bitya atunula binsobedde ng'embwa esudde ebinusu.
nga yenna ali awo bubbi avubuka mulekerawo obubbi mugende mukole kitegere kintu ekyo bakyabakola nnyo bino ebintu sisasira muntu mubbi kikugwana ojja kuyiga ne babbi banno bayigire ku oyo omukimanyi nti omuntu ne gwobba aba n'obulumi gwe ssebo obbe bakusasire obbe ate gwe oli mubbi kale yebyo